ate ye omulamuzi mu kuweera nga azizaayo Alien Skin eruzira mu bigambo bye agambye nti kyandibadde kirungi abantu 18 abalowoozebwa kuba nti baali ne Alien Skin bakwatibwe ate oluvannyuma banaaba bakwatiddwa bail application eryoke ewulirizibwe oba okussaayo okweyimirirwa kwa Alien Skin kulyoke kulowoozebweko. Ekyo nno kirekawa mmwe abalowooza nti mwali ne muganda waffe Alien Skin kibawe ekyokuyiga nti mwandibanga mmwe bamu ate oba oliawo kubakyakandaaliriza Alien Skin okubeera nga aweebwa bail. Ebyo nno birowoozebwa bulowoozebwa wabula ebyenkomeredde byonna byakwasibwa ab'amateeka era baganda baffe abo ab'amateeka be bayinza okutubuulira ekyenkomeredde. Olwaleero Hajji ono aleeteddwa mu kkooti naye mu ngeri ey'enjawulo munnange leero bibadde biralamu kubanga mu kkooti eno ffenna tubaddeyo naye ab'amawulire baatugaanidde ddala ate oba oliawo okubeera nga tutunuzaayo cameras ate n'abo ababadde bamanyidde okubeera nga bakwata live babagaanidde ddala ate oba oliawo okutunuza mu mulamuzi wa kkooti eno ate okubeera nga awa ensala ye. Kakati olwaleero tubadde tusuubira nti banaawa Hajji ono bail naye tekisobose era bingi nnyo ebyogeddwawo. Omulamuzi n'agamba nti ajja kuba ababuulira ddi wooli we watuufu ddala. Brown Skin Events nkwebaza nnyo gwe eyasalawo okubeera nti amazima ogasanga wano wokka. Weebale nnyo okwekuumira ku YouTube channel yaffe eno. Nze Frank Ssentongo okutuusaako ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga. N'olwaleero no tulese bingi ddala. Gwe atannaba ku subscribinga kakoonemu ate naawe atannaba ku likinga gamba ne munno ne munno agambe munne tusobole okuba nga tutambulira wamu. Nkwebaza asobodde okufissa obudde okubeera nga amaaso ogegese channel yaffe eno. N'olwaleero nzize nkutuuseeko ebigenze mu maaso eyo gy'otabadde n'ebyewawulirako wabula nga amazima olinze kugawulira wano wokka. Weebale nnyo, weebale ddala okubeera ng'otwesiga tuzze tube nga ate tukutuusaako amazima gennyini ge wandyagadde okumanya. Olwaleero nno mu ngeri ey'enjawulo twatambulidde mu kkooti ez'enjawulo era kkooti etudde nga eri mu musango gw'omuyimbi ffenna gwe tumanyidde ddala obulungi ow'erinnya gwe twakazaako erya Alien Skin. Alien Skin emabegako awo interviews zikoleddwa nga ayogera bingi ne yeeyita abaavu. Waliwo we twawulirako awo nga yeeyita abaavu, tetumanyi oba ddala yeye, naye poliisi n'ab'ebyokwerinda bamugombamu obwala ku biteeberezebwa okuba nti yeenyigira mu misango oba obuzzi obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo nga ku buno kuliko n'okukuba abasawo ab'eddwaliro ly'Ensambya. Poliisi bwe yamukwata yogayoga ng'emututte mu kkomera era olwaleero aleeteddwa mu maaso g'omulamuzi wali ku kkooti e Makindye. Nayo tubaddeyo, kamera zaffe zituuseeyo, kyokka eno nayo bibadde bizibuzibu kubanga omulamuzi era Alien Skin amummye bail. Kyokka ekyenjawulo ekiri eno njagala abalabi baffe mutegeere nti Alien Skin y'omu essaawa zino ku basibe nga yasibibwa ne bodyguard we. Bodyguard wa Alien Skin bamukwata wamu ne Alien Skin era olwaleero bonna baleeteddwa mu kkooti. Kyokka era ekyenjawulo mu kubaleeta mu kkooti nti omanyi abasibe bwe baba bajja mu kkooti naddala nga bawerako nga bangi, empingu zino babasiba abasibe babiri ku mpingu, omu ne bamusiba ku mukono n'omulala ku mukono ne babeerako nga bali babiri. Kyokka ye Alien Skin olwaleero munnange empingu bamulese nga bazimusibye yekka ate ne bodyguard we abadde n'omusibe omulala. Era twebuuzizza nti tubadde tulowooza emisango gy'abano gifaanagana kizze kitya. Anyway, eyo si ensonga enkulu naye okubeera nti Alien Skin aleeteddwa mu kkooti kyokka nammibwa bail. Mubabadde mu kkooti eno era mwe mubadde n'omuwabuzi wa pulezidenti amanyiddwa ennyo nga
full figure full figure abaddeyo mu kooti eya Alien Skin kyokka ate bwe yavuddeyo era n'abaako era kooti endala eri gye twayogeddeko wali gye yagenzeemu. Mu babadde era mu kooti mwe mubadde ne maama wa Alien Skin nga maama wa Alien Skin ono bambi ayozezza ne ku mmunye ng'era omuzadde yenna okubeera nga awulira emisango oba n'amawulire ago g'awulidde okuva mu mulamuzi bambi tegamulese kyekimu bw'atyo n'abeera nga ayozezza ku mmunye. Gwe atamanyi kuyoza ku mmunye omuntu avaako mu bw'obuntu bambi emotions oba ebirowoozo ng'agezaako okwefumitiriza n'ebiringa ebyo. Munnaye amaziga maama wa Alien Skin gamuyiseemu ng'ali wali ku kooti e Makindye. Ate ye omulamuzi mu kuweera nga azizzaayo Alien Skin eruzira mu bigambo bye agambye nti kyandibadde kirungi abantu 18 abalowoozebwa okuba nti baali ne Alien Skin bakwatibwe ate oluvannyuma banaaba bakwatiddwa bail application eryoke ewulirizibwe oba okussaayo okweyimirirwa kwa Alien Skin kulyoke kulowoozebweko. Ekyo nno kirekawa mmwe abalowooza nti mwali ne muganda waffe Alien Skin kibawe ekyokuyiga nti mwandibanga mmwe bamu ate oba oliawo kuba kyakandaaliriza Alien Skin okubeera nga aweebwa bail. Ebyo nno birowoozebwa bulowoozebwa wabula ebyenkomeredde byonna byakwasibwa ab'amateeka era baganda baffe abo ab'amateeka be bayinza okutubulira ekyenkomeredde. Ffe tuwa endowooza yaffe oba oliawo ne bye tulowooza nti oba bye byandikoleddwa. Kyekyo lwaki nkugambye nti wano ku Brown Skin Events tuba tukutuusaako ebyo gwe bye wandiyagadde okuwulira naawe n'owe endowoozayo oba oliawo mu comment section ate n'otugoberera n'obeera nga ate oyongera okutambula n'okumanya. Bingi bigenda mu maaso era peegi yaffe ebeera ekutuusaako ebintu bingi ddala nnyo. Programs ez'enjawulo zibeerako era gwe atannaba kugamba munno nga gwe wasubscribinga oba nga tonnaba kusubscribinga sooka ate olyoka otegeeze ne munno. Sharinga linki baganda baffe abo abatamanyi nabo batambule n'okumanya kuba kakati twasimbudde era wano we wasibuka okumanya okutuufu ddala. Mu bufu bwe bumu nga baganda baffe abasiraamu mumanyi bulungi Haji ne Hajati Wolizuula ekitimba omwezi nga gumu emabega kyasaanikirwa amawulire ga Haji agambibwa okuba nti yakwata omwana eyandibadde omwana we mu maka agaabwe gennyini. Kaakati nno bano baze nga boogerwako bingi ddala ddala n'olwaleero Haji ono aleeteddwa mu kkooti naye mu ngeri ey'enjawulo. Munnange leero bibadde biralamu kubanga mu kkooti eno ffenna tubaddeyo naye ab'amawulire baatugaanidde ddala ate oba oliawo okubeera nga tutunuzaayo cameras ate n'abo ababadde bamanyidde okubeera nga bakwata live babagaanidde ddala ate oba oliawo okutunuza mu mulamuzi wa kkooti eno ate okubeera nga awa ensala ye. Kaakati olwaleero tubadde tusuubira nti banaawa Haji ono bail naye tekisobose era bingi nnyo ebyogeddwawo. Omulamuzi n'agamba nti ajja kuba ababuulira ddi lwanaaba nga awa Haji ono oba awa ensalawo ye oba Haji anaafuna bail oba nedda. Era ffe twasazeewo era nga bwe tweyama okuva edda nti tujja kuba tulondoola ensonga zonna tuzibatuuseko. Mujjukire Haji ono bangi bavuddeyo naddala ffe abagusalira ewaffe nga tetutuuse mu makooti eno nga bagamba Haji yakola kikyamu, Haji oba oliawo bamuwayiriza n'ebiringa ebyo. Bangi buli omu alina ate sayidi ye ate bw'otuula n'owuliriza buli omu endowooza ye osobola okugamba nti oba ono emutuufu oba ono emutuufu. Kakati naye ffe tugamba nti amateeka kye ganaaba gasazeewo munnange kye tunaagenda nakyo. So ffe wano ku Brown Skin tujja kuba twongera okutuusaako byonna ebinaaba bigenda mu maaso. Naye nga nnyongera okukujjukiza nti Haji gy'ali bamuzizzaayo eruzira era tetumanyi ddi kkooti eno lweneemuwa oba bail application
kakati omulamuzi omu ku babaddeyo omukulu era nga ye member wa parliament omukiise ow'omu Kampala Central amanyiddwa nga Muhammad Nsereko abaddewo n'atutegeeza nga bwe bitambudde mu kooti era naye y'omu ku abo abafuba okulaba ng'ate oboolyawo Haji afuna bail awoze ng'ava bweru mpozi mwabadde batakimanyi bail kitegeeza nti omuntu ono ajja kuwoza ng'ava ebweru. Ffe ku Brown Skin Events twasalawo okubeera nga tubasomesa ate nga tuyigira wamu tubatuusaako ebyo byonna bye mwandibadde mwagala okumanya. Muganda waffe Haji twongera ate oboolyawo okusabira tetumanyi kinaavaayo naye ffe tubasuubiza kimu nti tujja kuba tubatuusaako byonna ebinaaba bigenze mu maaso. Nze Frank kkiriza mbe nga nkwerekereza atakuumira mpeera akunkuumire.